Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media, Beyond the newsroom, omukutu semakutu ogukutuusako ensonga zesemasonga nzedde ni akuweereza era aliwo okubanga nkuwa buli kimu. Bana NRM bakkiriza nti Bobi Wine tasoboka wamaanyi era musajja wanjawulo. Bitandise bitya era bizze bitya okuba bwe biti banywanyi mbikuleetedde byonna osobola okubanga obitegeerera ddala bulungi. His Excellency Laba Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ate Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ate bw'abadde yava ku hotelo yasuze mu kibuga Arua abantu abawerako bakuŋŋaanye nga bw'eri enkola yaabwe okubeera nga ate munnange bamusiibula naye ku luno kibadde kya njawulo nti bamuwerekeredde ddala kilometers ezisoba 20 nga badduka nga kuno kwe kuli n'abakadde bambi abateesobola naye nga beewayo ne bagamba nti guno gwe gumu ku mitemwa gye tulina okubeera nga ate tuwaayo ku lw'eggwanga lyattu Uganda. Banna NRM bo bagamba nti ekyamazima tukkirize akasajja kayina amaanyi. Olunaku olwaleero njagala okubeera nga nkutegeeza gwe muganda wange angoberera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ebitundu ebimanyikiddwa ng'ebya Maracha kwoteeka ne Terego. Eyo nno gyagenda okuba campaigns tukyali mu bitundu bya West Nile naye nga yo vibe eri waggulu nnyo nnyini ddala. Anyway, awo nno wenkusabira awo gwe omulungi yandaba era ngoberera nti video eno gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu abe ng'agifuna mu ngeri y'emu. Njagala okusaba angoberera negattaako mu butongole ng'osubscribingako nawe mu kigambo subscribe then bw'omala okone mu kadduka gye mu personalize okateekemu always ofuna notification ku mboozi zonna zetukuteerayo. Awo nno wenja okusabira otwegatteko ne ku mikutu gyaffe emirala okulidde ne exclusive then n'emirala mingi. Njagala okujjukiza nti live zaffe zakomyewo nate mutwegatteko ku live stream ate tubenga ensonga tuzitambuliza ddala. Omukyalo ono akolera akakiiko ka human rights amanyikiddwa nga Mariam Wangadi avuddeyo ku mbeera ya Sauda Madada gy'alimu naye ebigambo bye oba oliawo kale anzikiriza wano we tuba tutandikira. Bobi Wine bw'ati bw'akoze. I don't know how to pay you, but I promise you I will never change. I will be the same today and tomorrow and the other day. I know we don't have money, because if we had money, every one of you would get a free t-shirt, but we don't have the money. We are surviving on love. I am asking you to give the same love to all the Bobi Wines of Arua, all the Bobi Wines of West Nile, people like Akabinja Jackson, people like Monopoly, people like my sister Sarah, people like all the people that we have sent to you with the umbrella. Give them the same love. So that we are very many Bobi Wines. I don't want to be alone. I want us to be everywhere in Uganda. So that we can change our country. Robert Kyagulanyi Ssentamu mukwogerako n'abantu balowa ng'abasiibula abagambye banaye sirina kyennyinza basasula ku mukwano guno omungi gwe mutulaze mutwagadde mwebale kyemukoze kya ttendo tewali muwendo gwe tuyinza kubeera nga tubasasula ate oba oli obusinga tulina ensimbi eziwera buli sekinoomu wali wano twandimuwadde t-shirt naye ate ekyo nakyo tekimala wabula naffe tubeerawo tuwangaalidde ku mukwano gwe mutulaga kuba ensimbi ze mutuwa kwe tubeera kwe tuwangaalira. Era Kyagulanyi n'abategeeza ebigambo bino wammanga nti omukwano gwe mulaze Bobi Wine Kyagulanyi mugulage ne ba Bobi Wine ba Arua
gye lyokka omutemwa gwe tuyinza okuwaayo okulaba nga tutuuka mu Uganda empya. Bigambo bya Bobi Wine. Njagala kwongeramukko kati ni wano. Let me also tell you, you saw what you did yesterday. If every city in Uganda does like that, Museveni would be history. So, you the people of Arua, you have given us an example, and I am going to tell every place in Uganda to do like Arua. Yes, no wonder the struggle started here, and you people, man, you are bad. Yeah, no one's told me, you people, you are kiri. Right? Bobi Wine agambye abantu b'omuwaluwa mwebale omukwano gwe mwatulaze gw'amaanyi. Kino kye mwalaze mu Arua singa buli kibuga kikola bwe kiti nti Jeno Museveni tuba tumututte ne tufuna wana miliyoni y'abantu nga tulina miliyoni 3 e Kampala, nga tulina miliyoni 2 e Mbalala, nga tulina miliyoni e Hoima, nga tulina miliyoni 40, nga tulina miliyoni e Busia. Bana abasajja tuba tubututte nga bugenze. Era Kyagulanyi agamba nti kye mwakoze bannaffe banyambara aba Nalwa amazima amatuufu mwakoze ate ekyenjawulo. Habula nange nerabidde bwe bakogera mu lulugwala bakayita batya nti nga babagamba mwebale baga diofo something like that a diofo. Anyway, akamanyi kateeke mu comment section naye abannaffe bamanye nti nange ensiimye emirimu gye bakoze. Kati nno kino tekikutte ku bano bokka. Banywanyi n'aba NRM nabo baatidde dda era wulira bye boogera. Kyendabye olwaleero nzikiriza akasajja kalina obuwagizi mu bibuga kakubya Arua City neewuuma. Noonyeza wembawa we katakoze bulungi wambuze. Olwaleero nzikiriza akasajja kakoze bulungi mu Arua City. Abe NRM mu Jesiro. Nze ndi munnamawulire. Wakoze obubi nja kugamba nti wanaakoze bubi. Naye Bobi Wine akoze kye bayita massive rally mu Arua. Saagala kwongerako kigambo kirala. Ge mazima. Kasajja kalina obuwagizi bwa Arua. Mbadde sibulabangako ne luli teyali nabo bwe buti. Abe NRM mwina okuddayo ku drawing board munoonye lwaki ebibuga babaleebya. Soko okwatemu katono muntu wange. Bobi Wine amanyi Katonda ayagala nnyo abantu abakakamu era abewombe as in people who are humble. Someone who is gentle. Omuntu omuwombeefu era omukakamu omwetowaaze. Era Katonda agamba nti bwe munakkakkana nja bayimusa. Wabula ate gy'okoma okwegulumiza munywanyi kyekiba ekigwo kyo. So Abaganda bonno ne bagamba bwe bati nti obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalo. Ate wabula n'omwana omugonvu yalya ate munnange eggolu ly'omukadde. Anti buli kalungi kajjajja agamba naaki genda oleeta akasente kaffe ke twatereka wali tulyeyo ku kiro y'ennyama. Naye gwe omwana ow'empisa embi jjajja agamba kansiba akasente kange bazzukulu bange bwe banaawummula ndikabawa ne baddayo nako ku kibuga. Ono nno ye Bobi Wine ne Katonda nti mu byonna bye bamuyisizzaamu ne bye boogedde ba propagandists ba NRM olunaku olwaleero babuliddwa kye bayinza okubeera nga boogera kubanga Katonda asirisizza emimwa gyabwe. What a Larry in Arua. For sure we appreciate you people of Arua. You have set the standards
and the level eyenjawulo fenna gye tusaanye otambulirako mu regions endala. Whoever believes in change, in the struggle, just know these people of Arua have set their own standards. Batulaze inti bo n'enkyukakyuka bali bati. Anyway, nzikiriza nkuwe ku katambi kano ka Bobi Wine mu Arua weerabireko. President atuuka naye newe nsumi nga tosobola kumulaba, naye woolaba fulaga waali oyo akutte fulaga yoyo gwolabe wali fulaga yoyo abaana ba Arua mu Kibi bakukubye ekimmooni kyokka kubo likyajjudde emabega eri yonna. Lengera namungi w'omuntu. Abaana ba Arua twakugambye site ayina ogiyingira, n'abagambye pulezidenti watayingira site ngenda kudda e Kampala mbifeemu agiyingidde. Ekitebe kya NUP akasajja kalina eryanyi osaagala okusaaga sooka olabe wano. Abantu ba Arua ekyabwe bakikoze ne basetinga standards zaabwe nga bo. Ekyamazima amatuufu kiri nti tetulina kye tubagamba. Omanyi enkyukakyuka bweba ng'eri mu kkubo mpaawo n'omu ayinza yimirira mu lyo okulaba ng'agiziyiza. Ekyamazima amatuufu like it or not ekyo tosobola. Kyo tokiyinza yadde kubeera nga okisobola unless nga Mungu kagitandika yasazeewo. Olunaku olw'eggulo byabadde bingi ebigambo Bobi Wine byayogedde okuli okubaddiza obwannannyini mu byonna. Kyagulanyi Sentamu yayongedde okubeera nga atukakasa nti Arua yanjawulo. Jjukira nti Arua eno gye tuyinza okubanga tuyitanga ndowooza mekka ya NUP gye byatandikira byonna tujjukira bulungi waziti 2017 2018 we baakubira Bobi Wine amasasi mu Arua ne batta Kawuma Yasin ng'agenze mu by elections eyo wono omusajja wa mwani erinnya linfudde mu mutwe who betrayed him after some time. Naye balaze ekyenjawulo kati abaana basazeewo okumuwerekera mayiro kati ziri 30 abali mu streaminga naffe abatulaba video ezo muziraba ovalo yavudde ku hotel we yasuze paka gyalaga bakyamuwerekera. Kati embeera ya Sauda Madada eraliikiriza akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Mariam Wangadia agamba nti ye teyategeerako nti Sauda ali mu mbeera bweti wabula kyamukanzira kyamukubye enkiku okumulaba nga baleeteddwa mu kooti mu mbeera efaanana bweti era n'asindika ttiimu ye egende mu ddwaliro emulago gye bamutadde gye bamuwadde ekitanda babeere nga munnange balaba embeera gy'alimu. Era ng'agamba nti ye bisinga tebimuluma nga akulira akakiiko kano aka Human Rights bakedde eddembe ly'obuntu wabula obulumi bwasinze ku mutima gwe kuba nti naye maama. Njagala kukuwa vidiyo yo girabe. I learned about the situation of Sauda Madada yesterday when I was watching TV. I felt depressed, not just as chairperson of the Human Rights Commission, but as a mother, as a parent. It hurt me so much, and in fact today I have constituted a team from this office to go and look for her. I learned that she was admitted at Mulago Hospital. I saw this lady being supported by prison wardresses. She was unable to walk on her own.
I saw her being carried to the ambulance. I saw the ambulance being driven away. I guess she's now in the hospital. I do not yet have a report as to what caused her condition. I don't know why she was so weak that she was unable to walk. I don't know what caused her. I saw her cough, and she coughed out what appeared to be blood. I don't know the cause of that. So it's the reason I've constituted my team to go and interview her and find out what the cause of her pain and physical condition is. But I want to take this opportunity. I know that under the Constitution, this commission is barred from inquiring into any matter pending in court or which has been decided by court. But I think we have the mandate to inquire into the welfare of anybody under incarceration. So I just wish to appeal. I'm using the word appeal because I know we don't have the authority to order judicial officers. I want to appeal to the judicial officer in charge of this matter to grant bail to Sauda Madada so that she answers her charges without residing in prison. She should continue to Mariam Mwangadia manyono mukesi ya Bobi Wine twatuuka ne tugamba nti ye mukulu bwe yajjayo omusango ne tumanya ne tugamba haye bulijjo noono muntu naye ng'ali bw'ati. So bino byonna byakumala amalusu mu kamwa kuba bya bwereere. Muntu yenna bw'asibwa ebbanga eryo okutuusa mu nnaku kyenda etteeka likakatako okufuna bbeire litaliiko bukwakkulizo naye tubalabye nga bagenda myezi egi. Dr. Karokiza Besigye ali mu mwaka mulamba n'emyezi egigwamu. So rule of law ndowooza yasigala mu ngero okubanga eyogerwako mu Uganda. Akakiiko kano aka human rights anyway, I won't supplement naye katubaagalize byonna nga bwe babyogedde n'okusinziira ku mwogezi w'amakomera yagambye mbu Sauda Madada ono yagwako mu kinaabiro. So embeera ye neewasaninga mpola ne bamutwala ne bamuwa obujjanjabi mu kkomera naye kyabeewuunyisiza olaba nga adde mu mbeera bw'etyo era n'atutegeeza ali mufuna bujjanjabi. Anyway, nze ani gwe mutakkiriza kuba wa ngeri omukulembeze gy'afulumye mu hotel ng'ayolekera ebitundu bya Marasha. Atulaba ku BBS Telefina ekifaananyi ekyo kyolengera kyekya President w'ekibiina ki National Unity Platform essaawa yonna agenda okuva wano ku hoteri waali okujja okuwubira ku bawagizi be abali wabweru wa hoteri eno abamulinze bamaze ebbanga nga bamulinze okuva obudde obw'okumakya kuviirira ku ssaawa nga 2 ez'okumakya babadde bali wano ku hoteri nga bamulindiridde era essaawa yonna okuva kaakati wuuyo atandise okutambula ng'ayolekera okugenda okubuuza ku bawagizi be ate n'oluvannyuma asimbula okugenda e Malakya ssaako n'etterego gy'agenda okuwengeza akalulu olunaku luno olwaleero. Robert Kyagulanyi Ssentamu kozese naye statistics anyway, but he's one of the most loved people in Uganda, if not the most loved politician in Uganda, and one of the most loved people or person
in East Africa, or Africa at large, why not the entire world? He's one of them. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Deni BTN Media Beyond the Newsroom. Monzikirize matere wano tetudingane nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.